nze kyova sizanyisa bakozi nze omukozi ewange ojja olina okwambala uniform ojja n'engoye 3 baneemulekerawo bino ebintu byogamba nti omukozi naye mwana omukozi naye mukwano omukozi ne bw'oli muyisa obulungi tali kusiima nsonga y'abakozi balina ogikwasa amaanyi abantu bave mu byogamba nti sisita mbusimanyanga ono omukozi mutwala bwenti ebyo babijjewo omukozi mulagirewo for the first time nti kino tokyagala kino tokyagala kino tokyagala teweesesaasesa na mukozi ku ddiiru ki kati juli ntuuka ntya mbusimanyanga wadde yafumbira abaana bange emmere mbututuule ku sowaani emu n'omukozi kuba ne wamuyisa obulungi omwana wajja mutulugunya kati balina akamanyiiro bw'omuleeta leero n'atasiima waka bakayinaako nga beerwaza nze wange teweerwaza nga wamukoze medical check teweerwaza ogikola nze n'enkulabulabi ng'onywera kagiraasi ate n'owo omwana wange omukozi talina nywera ku giraasi n'awa mwana nedda ekitegeeza essowaani y'omukozi ne giraasi n'ekikopo byonna byawuleewo ekiddako kasita tumala check-up nkulaga essowaani yo kikopo fooko giraasi talina kukyusamu ate ebintu yajja kukyusiriza wange naye alinda afune maama kaaga agenda akyusirize wuwe waneeno abeera ali ku kyeyo mba oyina empise mbi kati nkugamba nti omukozi wange tonywa butunda bw'abaana akatunda kammeka era olina omutima mubi mukwano tokanywa wajja kunywa katunda welcome to the show nze Julie Potential ndese munnange mukwano gwange gwe nolonda mubangi ku TikTok by the way ndwawo okubeera n'emikwano ku TikTok tontya nti bagamba nina amayembe amayembe ga mama Mimi otuukawo ku mayembe ga mama Mimi nedda toyina mayembe anyway naye kyenkumanyiko a non-nonsense person you don't tolerate nonsense so mama Mimi tugenda kuba nga tuwayaamu kimu bibiri bisatu atubuulire tugenda tambulira nnyo mu mbozi y'abakozi n'abawala abatekinga live yes abawala munyiize naye tulina okyogerako kubanga bannange mututamye mutukeese bane live your life so olunaku olwaleero mama Mimi gwe ndi naye ku pano agenda kuba nga atubuuzaako ate oluvannyuma tweyongereyo ne show nkulamusiza mama Mimi buuza kuba tulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu leero olunaku lwa Friday alhamdulillah juli webale kunkyaza buli lunaku tugambe yogeranga n'abalabi balaba because bagenda kutuuka bakunsabe nasiina bujulizi every Friday okay tugenda kubeera nga tujja nga twogera ku nsonga ezibeerawo naddala ku mutalo gwa TikTok yes nze mama Mimi omukyalo omutanzania omu bwati National Price fefeka abaatombozebwa mu Uganda abasigadde oba bali ku byawe so Julia neyanza okunkyaza olwaleero era temwerabira nti mpunda ebizigo balina obugalo obwakuna kati bakyalina bugalo bwakuna batechef ba makeup just otekako ka lipstick no glowing akaskin birungi abale kumpagira era nekyaliwo ng'akuwagira kiba kirungi naye naawe weebale kutunda bintu biri legit mami minze ntya okugula nnyo ebintu ku bantu bano oya Juli ongulako I know tebaliza mukama I know by the way skin yange babulire we yali nalina skin Juli yalina skin embi naye kati so far skin yerabika bulungi just buno bala buzera pimpula ojja kuvaamu naye Juli skin yerabika bulungi kati tweteekamu kano ka collagen I know tugenda kubaana tusadasiteekinga wabula ennugu wegenda kubaluma bagenda kuwulira banyiige mukwano Mimi tulina ensonga eri ku TikTok naddala ku nsonga z'abakozi njagala nnyo okuleeta mu mboozi ey'abakozi kubanga ondaze nnyo nti abakozi obasobola abasinga ku ffe baatulema
naye waliwo omwami bamuyita Brian Dumba muganda wa Pastor Fred yavuddeyo jjojjozi wano namulabyeko ku mukutu gwa Sakozi ng'agamba omwana we yali afudde Meidi yali amusse Meidi abadde ng'amuwa ebinusu n'amira Meidi abadde ng'akuba omwana buli lunaku yatuuse n'omumukuba omusaayi ne gugenda mu mawuggwe era omwana saawa zino ali mu ICU Mulago bamusookeza Nsambya ne bamurifaringa. Juli kankusala ekirimu. Olaba sometimes nze kati essaawa eyo bannange nze omukozi owange kakutaano ne bwe mba nkujje koboko simanga waka kutaano Juli tola ndi nvuga emmotoka ngiteekamu double indicator nenjiwa amataala nenjiwa eŋŋombe kaaba owa traffic tankwata agenda okunkwata nga ndi waka naye kyenkukola kyova sizanyisa bakozi nze omukozi ewange ojja olina okwambala uniform by the way buli ayagala okukola ewange jangu ng'okimanyi oyambala uniform ojja n'engoye 3 baneemulekerawo bino ebintu byogamba nti omukozi naye mwana omukozi naye mukwano omukozi ne bw'oli muyisa obulungi tali kusiima kubawo nnyo omanyi bwe tubyogera bagamba bano bakopi abakozi ffe tubadde n'abakozi baffe Juli kyegendereze nnyo fe ababayisa obubi bawangaala ababayisa obulungi babakola ebibi naye kati Juli kubamu akafaananyi nga nze maama Mimi ssaawa eyo ng'omwana wange bannange nga gw'oli ku kitanda sikugendere Tanzania envunyu ne zikuva mu maaso ekikigwe sizanyisa mukozi ku mwana kati abakozi bo bakwata otya katugeze tutandikire omukozi we bamuleetera onoonya mukozi Juli nkukubira essimu era abampa abakozi bonna bakimanyi mbakubira essimu ekinene nnyo omuwala ajja n'engoye ezi tajja na ssimu alina essimu totawaana owo tabeera na ssimu nze ebintu byange bwe bityo nze sirimba sigeyeza bbali am open bw'oba ozze n'engoye zisukka mu 4 oddayo nfa ku kimu kyenjagala kyekyo bagoberedde amateeka terms and conditions okiwulira Juli era oyo omwami Mungu bambi tumusabira omwana wa Terere naye ensonga y'abakozi balina ogikwasa amaanyi abantu bave mu byogamba nti sisita mbusimanyanga ono omukozi mutwala bwenti ebyo babijjewo omukozi mulagirewo for the first time nti kino tokyagala teweesesaasesa na mukozi ku ddiiru ki kati Juli ntuuka ntya mbusimanyanga wadde yafumbira abaana bange emmere mbututuule ku sowaani emu n'omukozi kuba ne wamuyisa obulungi omwana wajja mutulugunya lunaku lumu nakubira essimu ng'omukozi ali mu background n'omwana naye kati Juli twogera tutya ku ssimu ng'omukozi ali awo bane nawulira obusungu by the way let me tell you mbu awuliriza ayatulaba mu kiyungu mu kasitoowa nze Juli kankubulireko ekintu kimu kino oba munyiige abakyala abaami ensonga y'abakozi mugikwase maanyi kubanga abo abakozi betulekera abaana baffe ewaka naye buli we munaakiyisaamu amaaso at the end of it temugenda kuganyulwamu mugenda kukomekereza nga ssente ze muyiye ku baana bammwe zisinga ne ze wanditadde mu mukozi oyo so ensonga y'abakozi mugitunulemu nnyo omukozi ekisooka nga tonnaba yadde okumufuna yogera naye ku ssimu owulire ayogera atya aresponding ati kiki bw'aba ng'alinamu kano mute tajja mugambe ojja n'engoye 3 baneemulekerawo leeta abakozi n'omigugu gy'engoye bajja baleetera ebiku abakozi bajja n'ebiku omwana nze tajja na mugugu gwa ngoye kale bw'ajja n'ezo 3 atusooka ziteeka wali wabweru ate tumala zozo ziyingiza munda bane tubeere serious omukozi engoye ati nina uniform kiki kyabagenda okwambalira ewange natungisa uniform olaba bino ebigoye Basaudi bye baleeta wano obitungisa ofuna matiriyo n'okitunga ekipale kiriko ensawo
lwaki tomutungira kateeteeyi ate ddira yaki yajja kukolera mu kateeteeyi ddira kasalamu wano Juli yajja kukolera mu buteeteeyi omukozi olina omuyisa ng'omukozi yes ate osasula akasente nze nkabawa era nze ewange nkakusasula naye era okakolerera nze owange okuuta ebisenge nze saagala mwana wange kaaba kamera ziri wa mutoyi ku kabala nkulaba ne weweekwekawa nkulaba empa ne alamu nti kati okola kino okola kino nze tonyumiza bakozi banaye nze ndi mulalamu ku bakozi era nze neewunya bazadde bannange oba lwaki temukyusaamu Juli kankubuulire bino ebintu obiraba tubyogera nze mbikola siri mu content siri mu katemba kuba Juli omanyi obina obikola amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa just nti kyetulina okukola kiri ekintu eki abazadde bw'okomawo ewaka fuba nnyo okwogera n'abaana bo ng'omukozi taliiwo omwana aba tayogera muwe laavu eyo gy'abadde amisinga era ojja kulaba ng'asikatira you go to aunty you go to aunty kale olaba ebeerawo ne actions omwana z'ateekawo ng'alaga tebayina mukwano kati Juli waliwo akatambi ke nalaba ofanaye haba ng'olina ne katondawo era ddayo olya enkoko yo bw'aba nga yali mu maka gange ng'atambula bute nagiraba eyo kuba nsooka n'enkukwata ate bakulinda n'enkuyiwa kaamulayi n'otambula nga nkulaba kamulabi ng'omugye wasaawo eyo Juli ewaka wange walinga supermarket era natunuulira omukazi neŋŋamba kale singa omumpadde bane nawulira nga gyayita mu ssimu n'agamba kale osinga oyo sista nga muganda wange adda nkwe mama mimi dduka bane badde nja nabbuuka omukozi nga asazeesaze obutuuka bw'omwana akasokisi asazeeko paati buli kagweko omwana nga byonna bipaakinze naye nga bulijjo we bavaawo abazadde b'omwana nga we babeerawo alaga tayogera naye nga bwe bavaawo ku kamera we balaba ajjamu engoye ng'ali bute n'akunamira omwana namwenjulira ebbina n'atambula ennyumba yonna nga bwe yazaala omwana nga amuseekuula omwana amulaga ebintu by'atali amukuba ebisiraani kino kyanzijukiza omukozi namukunyumiza yatwalanga omwana wange nga bagenda mwebakako ng'omwana nga amuteeka wali aiswe tekiri kulimbaye simanyi bano abakyala oba bazadde bannange simanyi guno omulembe abakozi babatwala batya abakozi nange namulaba bulabi n'agenda kubanga Libron yanyumiza najulize nakubire sinenkugamba oyo mumpe njije Juli nze ekikwata n'omwana tuli tuti omwana tuli tuti ebisigadde byonna obikola naye ku mwana tuli tuti omukozi atuuse ewaka engoye azitadde wali mulina sooka zooza tayingira n'ebiku what next musaayi abakyala oba abazadde bannange n'abami mulina okukebeza abaana abo ab'obuwala nti omukebera kisiriimu omukebera infections n'omukebera olubuto omanye ali seefu tali seefu olina omukebera amagumba omugongo teri byakugamba mbu ate nkooye ate mpummumuddemu olina okukola full medical check up olabe ekifuba kye kiri kitya oyinza oba nsitulira amazzi nga gagenze ate mbwe ekifuba kinnuma nedda mukole full medical check up kifuba mugongo mutwale mu x-ray full medical omanye omukozi gw'oleese kati balina akamanyiiro bw'omuleeta leero n'atasiima waka bakayinaako nga beerwaza nze wange teweerwaza nga wamukoze medical check teweerwaza ogikola tawummula era mbeerawo making sure sitambula nenkukozesa wiiki 2 nani stop nendyoka nkugamba genda
na sente yo eweddeyo eweddeyo mbu bino mugongo mane mga tewali buzibu kola wiiki 2 ogende ate omengasha omukozi sajjiri gyennyini buli kimu avaawo ekisenge akikuuse ebiyiga abikuuse buli kimu obutamu nga buteta buti emwamimi okuuta entamu bannaye nti gyoli olaba ozeerabamu anti gyoli olaba baleeta entamu zino eza digito omukazi omukyafu newomuleetera entamu eya digito asigala mukyafu bagamba omuganda atera ogamba oluki luno bagamba batya olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda nti entamu zino zemujerega nti nno baleeta entamu za digito tezikutya era oba mukyafu kitegeeza olina okuba muyonjo for the first time kweri entamu enkadde then n'olyoko n'olyokojjako kino so nze Julie omukozi ewange akola naye Julie all in all abakozi twetaaga tubabeereko nze nenkulaabulabi ng'onywera kagiraasi ate n'owa omwana wange omukozi talina nywera ku giraasi n'awa mwana nedda ekitegeeza essowaani y'omukozi n'egiraasi n'ekikopo byonna byawula ewuwo ekiddako kasa tumala check up nkulaga essowaani yo kikopo fooko giraasi talina kukyusamu ate ebintu yajja kukyusiriza wange naye alinda afune maama kaaga agenda akyusirize ewuwe waneeno abeera ali ku kyeyo kino kiba kyeyo omanyi lwaki abo abawala mbateekamu bayirawo ate banjagala kubanga bangi nnyo benkozeseza bangi Juli nze abange nzijuza n'akatabo kuba mbawandiika Juli banjagala lwaki kyemmulaga wano ansiima ng'agenze mu maka amalala katugeze abagenze ye Saudi kati nina ekiwala bali bakiyita Fiona kiri Ntebe kyankubira ne kiŋŋamba anti ono omukazi mukyafu nagambye ne anko andeetere essapatu ne mugamba ye gweraga omukazi nti oli muyonjo nze nasitambulira mu nnyumba nga sirina sapatu nangamba nkuuta obutamu nze oyinza oganze mukyala we kananga totwala omusajja w'abantu tukira abakazi abasinga tebeefirayo mbu ajja n'abeera mu kiyungu ye n'atambula n'agenda naye abakazi mweddeko abakozi bagenda batwalira amaka nga mulaba at least baleete ow'ebbali naye ng'ate si wawaka kubanga ojja kufa ne pressure bakuziike so kati Julie sometimes bano abantu bakirabanga kutulugunya naye ate oyiga bw'oba wabungo oyiga n'abo abakazi be mulaba abo abandaba bonna banjigirako banjigirako nze nkimanyi waliwo kati abakyusaamu mu ntiina y'abakozi bangi mba oyina empisembi kati nkugamba nti omukozi wange tonywa butunda bw'abaana akatunda kammeka era olina omutima mubi mukwano tokanywa wajja kunywa katunda amazzi tegaliwo bwe tuba tugenze mu ddwaliro ng'olwadde basooka kuteekako mazzi kati ki ekikunywesa akatunda oba wajja kunywa katunda julizendeka obutunda na bwa bbeeyi anywa soda kozi ndeta soda bati akatunda nedda juice w'abaana ate kinyumira munnaye bawulira abaana baabwe baabatendeka ogula bulungi akatundako n'okakamu kati akatunda kano omukozi akakamula jiri omukozi tankamulira katunda tanfumbira nva afumba mmere kati jiri kankusese nina omukozi nafumba bulungi kawo nasanga asiridde namuleka musiise bino byabugumya okuwa abaana nasanga asiridde ng'ayongeddemu amazzi namugamba mugatuula ku ntamu y'akawo ogirye mpaka bweggwawo girye n'agimala yonna teyagenda empeera ng'alagawo yajja kgenda sente ze namuteekamu yajja kgenda yamulya era ndowooza nvako olwo muteeka tiktok yandimize bannange Uganda ni police mwe Uganda ni police yo tetegeera yo temanyi bantu temanyi bakozi nze Juni natukako ku police emu around nga bamanyi mama mimi baba babiraba naye ate bino ebintu bye tutambuliramu kubanga nabo balina abakozi kubanga abo abasirikale nabo balina abakozi era balaba engeri gye batreatingamu abaana baabwe n'abantu cases ziri ku police z'abakozi ggwanga bbi baneetooba nnyongerwa
ate ennaku zino nno tebakyalabika era Julie oba olina omukozi gwenjagala ababaagala mubayise bulungi nze ebyange oba oliyeyo ng'oli mukozi olowooza kukola wajuli potential siyina mulimu nze ebyange byamagye era wange oba tosobolawo nga tolina kiguli tojja akapente osasula kangi natuuka ne ngamba oba ompeewo mulimu Julie tonsobolera wa Julie ntuuka emitwalo kinaana ogimanyi wa Julie olaba nga tuzze mu mazima ebintu bye bakola bingi ekisenge kyange okino kifuuta lwa nsonga omwana ng'akwatakwatako kalwalanyi omwana omweru nga tazaalika Julie abakazi nga beekuba mpiso nga basiiga baana bizigo bayiruke bakazi nga basiiga baana bizigo kitegeeza abazaala abeeru twesunga Julie gwe oli w'amaanyi zaala kankalinga kakyotala liri bawoza firuta omwana omweru tazaalika ate sikiini ye ngikuuma kati bw'obeera mukyafu baaba oba okisse kinnyabo oba okisse kati Julie ekisenge kyaffe akirongoosa ddi mu budde ekyalo nze Julie omukozi anongoseza ekisenge akuuta bisenge ekyange tawunya nawe yadde okusembe naye nenkusanga ng'owunyirizaawo ki olukuubo tolulaba bw'alina okukoma yitawo ng'ayita bwetuyita ku kikusabo totunula nayo Julie nze nno nga ndi mukambwe tewali asobola ne waaba Uganda Police olwedde ku mateeka gange teryali gamenyi ne waabaani kubanga oggo gannyingira mu musaayi naye n'abapoliisi abamu bayigira ku maama baayiga abakazi baayiga Julie omuwala alina okukuuta ekisenge si bino nti nno abeera okoonakuuta waaba asiimula alina oyisa ku kisenge naye okimenya osanga omukazi ebisenge byonna nga bikutte can you imagine nga nawe oli mukazi otudde ewaka ofumba baana bawandiise nze wange kati Julie abakyala abasinga nze neenyinyana kyova nze neenyinyana n'abantu abamu nze Julie nina obugeziisi siryalya kati ogenda n'oyingira mu nnyumba y'omuntu ng'ewunyira omusulu Julie eyo sigiyingira ne bwompa kacaayi sikanywa uga nakkuse imagine olina omukozi ennyumba ewunya omusulo olina abagenyi nze nja bayiriza muli mu ddabo can you imagine abakyala b'ewaka muyiga obuvunaanyizibwa abakyala b'ewaka bayige abakozi babakwata batya nze neebuuzaako enamba yange eri ku bbayo gobe nakupeji ya maama mimi nja kusomesa kati mulimu abakyala n'oyingira ekiyungu ky'ekiro Julie nga mulimu obuwuka abakazi balina obwo obuwuka obutambula obwo tebulwazizzaawo weegezeeko siga lipusitiki kimyuse naye ng'obuwuka ekiro busiira butaayaya naye ng'alina omukozi naye nga Julie ewange akawuka okajjawo kuba ennyumba agisiimuula emirundi 5 ennyumba agisiimuula emirundi emeka alina okwebaka ng'amaze osiimuula ekikiye tufuna ebizibu Julie watyanka era nefuna omuswiba saa 9 ogw'ekiro nga ntandika pipira batanneebaka alina azuukuka kaamiko omukozi abaana bye baba basoma olumu kale waliwo wemusaasiramu ng'akooye naye muwa painkiller muwa painkiller lindako bw'aba akoola nnyo ng'omuwayo kapainkiller ng'akakana obulumi naye ng'asigala akola tewali na bulumi bulumi just okusiimuula ennyumba just butaba na buyonjo tewali bulumi just painkiller omubiri gubeere ng'enkyaka ere ng'ali stable kati bazikakana bwe mba musaasidde nnyo 10 bwe mba musaasidde mwenda kitundu nze wezukuka osaala tahajjud ayimuka omala kusaala n'ayuka ayimuka mala kusaala ngimala nga mwenda kitundu n'ayimuka bweba si holiday bweba holiday nga sikusoma 11 bweba si holiday nga manya bweba holiday abaana tebali kusoma 11 then abaana bwe baba basoma mwenda kitundu taddawo ko kwebaka
nze nenkulaba ate nina kamera ntambula naye era kantekinge nkulabe ng'osumagira ombuulire oba wajja sumagira owange tannasumagira gw'osumagira kati bw'abaagira bw'aba omwana ng'akolola ekyo kyegewuunya omulaba eyo si Mimi Mimi anti aliwa abula awulidde buli awulidde agenze muyita ekikigwe kamukebere kati kuyeebweri kyawo ntegedde ali awo kati akazire wano wonna mba mulaba talina ne weyeetakula mu ssusu mba mulaba ne weyeetakula wa oyo bamunonya oyo azze Liri ayiseewo gwe Maria lwaki omwana ng'ali bwereere kati akuddamu awo n'owulira lwaki munaana ali bwereere kati nteekeko okubuulire byaddamu najja bimusobedde alina kyakuddamu nteekeko atuddemu tuwulire kaddamu mugambe yogera lwaki omwana ali bwereere mugambe atya agenda muno asobeka omuntu giri wano namba ndabawo kisiiga wano aliwa olabye wange olabye awaka wanyirira kati nze tondaga omanyiiyo kati zino saa mmeka tubeere feya zino si saa 9 ndabayo zigenda mu 10 naye laba kati leka nkulage wano mubeera mu State House laba kadde wa maati obusapatu bw'omu kiyungu ozo sapatu za mu kiyungu omulaba zino essaawa naye nga okisanga kitudde mu ntebe kiwanise n'amagulu bye biki mulaba tamwambazza njagala wulira byaddamu katugeze nga walinga bw'omunnyonnyolayo waddamu ne kuyeebwetu olabye kacaayi kali awo azannye eno azannye eno waalya kkayi wanywa kacaayi kati olabye Juli ndowooza olabye ntendeka okwo kwe bayita otendeka kati ono omwana anaava naye kati kyakola kino kikyamu Liri atadde wano akatebe ku balukoni ataddewo akatebe kiraba ali eri afumba kati sooka omugambe akajjewo Juli oyagala ebyonooneze mu kati sooka omugamba akajjewo akatebe ebino mbu bye bakomba kumirawo ng'omukozi afumbye oloza ki tekako akasowaani tekako supupu n'ejjiiko yo ku sowaani yo okitegedde bw'oba oloza omunnyo gyayo essowaani yo leeta ejjiiko yo sena wali nga ku sowaani yo oloze tolooza ku ngalo namulawo ateekako engalo zaamu oyinza obbiri ebyo yoba ozuuminga namwe ezuuminga n'olaba sooka mugamba ajjayo akatebe kali nseke wano ndabe naana waali nambe Mimi naana muggyeeko akatebe ako okazze mu nnyumba naana muggyeeko akatebe okazze mu nnyumba omusibbeko bayi naana ofriizi nze mwoba mwafumbirwa bajaani
babatera security ewaka asi mujaasi Juli gwe kennyini gwe security ewaka ku baana bo kyekyabazadde abalala kye batasobola kukola ate nze nkikola ninako video gye nali mpositinga omwana n'agenda mu comment section n'agamba nze mumpe nzije nkolere maama Mimi mutuge otugaani oba comment section we bawageeyo ewulira nga bwe bulamu tosakera kumakya n'otuga muntu era n'emitima giri ola oleeta omuwala omutima ne gugaana ng'omugoba tolemezaamu naye abantu tebalina bambi teweegayiriranga mukozi Juli omukozi wakeera ku makya n'agamba nkooye ekiro oba 9 oba 10 fulumu kati waafuna ebizibu bizibu ki nze muzaala talina nnyina buli wano abaganda bagamba enkumbi ku ki buli mbuzi ku nkondo yaayo talina nnyina nze nnyina kubanga agambye akooye Juli omukozi yenna bw'akeera ku makya n'agamba nkooye aba akooye tomuzzaako lugalo era mugambirewo kwata ekkubo genda nze bw'oŋŋamba 9 ogw'ekiro oba onnyambye mugamba fulumu ate anti fuluma enkyo n'akola nti ye nja kukola bulungi nti ye kati sigala naye nga omala gikola then ne mane nkuga agenda okitegedde bwe yeesigaza n'agamba kale mbivuddeko ng'omugamba it is okay ng'agikola ng'omugamba kati genda ewamu namuyitira owa boda nina owa boda wange namugayira ngu nemugayambala olwedde wajja n'engoye 3 weetaaga migugu gya ngoye ogenda pakira ki era nze newunya n'abakazi abatwala ebintu by'abantu apaakinze anti abakazi tebeefera abakazi binnakijangaja ebikazi ebimu binnakijangaja oba banvuma abakazi abasinga bannakijangaja tebeefiirayo Juli okimanyi omukazi abeerawo omukozi n'ayoza engoye z'omwana n'azigolola n'ayoza naye nga talukebedde tayagala natunula mwana we waasula engatto okimanyi Juli omukazi osanga mukuboŋŋaanyirira naye ng'omwana we mukyafu ng'engoye zaaguba nze ezange zigubewa nze weema ntukula n'omwana alina obbanga atukula nze Juli nkebera olugoye kati ne wooba olowoozezza ndukuddisamu nze nzikeberera ku waya era weeba onaayoza engoye z'abaana siva waka ate tokozesa brush ate ebyuma bigubya engoye olina okukozesangayo olina oyiga emirimu ne mumaka go bw'olifuna omusajja omanye nti omukazi akola mumaka ge oba naye alifuna omukozi Katonda munaye yasinga okumanya nanti kati newaba anaafuna omukozi ajja kubeera nga kali akakazi gye nali nkola kaali kakola bwe kati Juli bamanye bwasobola okumukwata Juli kino ekyokubeera nga abakozi obakwata bwoti you learnt it from somewhere Saudi Arabia boss teyankola nze nga siteewaka nanongoosa omukadde nagamba bannaaye kanzire Kampala nfuna omukozi ajja kakasa wabula muli ku kyokya nkolera kati gwe bakukwatanga batya neebaka nze seebaka nga nongoosa flow nabonaabonere Saudi Star nabyogeko binkwasa n'ennaku تعال ليش انت سويت كذا مشكله والله يلا ليش قوم omwana yansanga nnyo amazzi nagamba ya rabbi yamma subhanallah ليش هذا قدمه يجلس الحين يلا قوم يما mukazi ndono mpumuddemu ngenda kunywa butozi ng'olagamba ti kaana ye takirabangako nga kadama atudde anywa agenda kunywa mazzi yalla banenge ngenda owulira omulala ze n'omulala ze like nali ng'ekyokulambula anti ndi mweru eri nali mbwa bbulaaka omusana nedda nali wa bbulaaka ze nasaafulumangako bweru kuba nali nga muddu by the way Juli bano abaana bakagenda Saudi beebaze ne social media kubanga ffe tekwali na social media nga babatuntuliza eyo ng'oba kusindika obanga muddu
naye ate nze abaana bange sibasindika. Tobasindika, tobakola Sibakuba sibasindika wabula nina kubasomesa mpisa. Ate empisa sizibasomesa nti nze nabazaala wabula nina batereeza mu layini. Like kale nti bw'oba ozze mu maka g'omuntu weeyisa otya. Juli okimanyi omukazi aleeta omukozi ng'alina mini ng'ayambadde empale. For example gwe Juli omukozi we omwambaza mpale. Nze nkwewuunya tungisa bibbuyibuyi. Tungisa kibbuyibuyi. Wanga bajuli naye tolina ssente zitungisa uniform nkuwe kiki? Nali ngenda nagenda nkubira oyo gaya azintungira. Nkuga Juli wallahi toli serious. Juli tungisa bibbuyibuyi. Kitayagala mukozi. Mama Mimi. Wabawulira? Mwali munvuma omukazi oyo Mama Mimi mubi akakazi kalina omutima mubi mukwano si mutima mubi. Omukozi yakwata empale zange. Abakozi bakola ebintu ebyennyinyaza. Okimanyi omukozi waliwo omukazi yannyumiza yankubira na ssimu yaŋŋamba yaleeta omukozi ng'ayina ebbwa. Bino tebakebera bakozi. N'akwata ebbwa kumbe mulwadde wa siriimu. Kati nga buli waawo omwana asooka kkamulamu ki. Kati Juli kubamu akafaananyi ng'abaana babo, kubamu akafaananyi nga yegwe maama, kubamu akafaananyi Juli kankubulira obulamu bw'ensi eno. Omukozi olina mutwala nga mukozi. Omukozi ewuwo alya saami. Emmere? Kubanga nze yafumbanga emmere bw'ayagaliza. N'otuuka n'okuddayo nga tannajja n'omusanga ku ssimu. Juli Juli kati bagenda kunvuma naye muvume. Juli omukozi ewange sikulimbye antungire na bulungi mu kamera. Tolyanga ekintu sikulabanga weegaayanga omwana wange. Kano kantunule mu kamera. Omanyi lwaki nzeka bagenda kunvuma. Tolyanga ekintu toweegaayanga tokolanga ekintu kyonna ne wegaba onywa amazzi sooka owe liri olyoka onywe muwe olyoka onywe. Obaaba yamuwadde. Juli ekamera yange storaginga ate nagisetinga mu mwana eyogera Lily taking water. Auntie taking water. Kati wowe ogenda okunnimbira tolyanga bino bye balya ku mugaati. Kati nkuseesa ku makya mbadde sinnavaawo. Musanze ali eno ku madaala batuula ku madaala eno wansi nga omulabye ng'ali mu kunywa kacaayi. Ndabye mwali mwasigaddemu ettooke ng'alidde ettooke. Kati nninze ntuuke munda ndaba ababiri balyaki. Nsanze liri amuwadde obusera n'omugaati. Mimi ali wali anywa caayi. Neŋŋamba kati Juli awo naayomberawa. Omukozi anaaba atya kitegeeza amateeka ge namuteerawo. Kitegeera Juli nti bino ebintu tetubikola nti tukuluusanya abaana b'abandi nedda wabula tubiteekawo nti omwana ono abeere ne responsibility ku baana nti omwana ono omukozi gw'oboleese ne respect omuntu aba akuleese. Kati Juli olaba bw'omugamba nti saagala onywa kintu ng'omwana talidde agenda kugamba wallahi kansooke mpa omwana w'omukazi. Juli okimanyi oleeta omukozi omwana wo n'akogga naye nga buli kimu ekiri obutunda weebuli yogati waali juice waali buli kimu weekiri naye nga okozi omwana we akozi n'omukebera ng'alinga akati. Naye okimanyi nga beebuuza omwana tali akakumba omukozi agezza ettama lyonna likome ly'ebbere liri eri ebbina liri eri. Birinze kikwatagana n'omukozi olina okugoberera amateeka genjaga kale agange agafuga ewa nze kyova sikyazakyaza era n'abakyala ewange mulina ennaku. Sikyaza buli wamu waliwo kamera. Wekka abantu bonna wekka naye Juli buli wamu waliwo kamera. Okimanya muntu Juli akyala mu nju yo n'ateeka akadagala mu kiyigo. Okimanyi abantu bajja n'ebigendererwa byabwe Juli n'akusiraanya
Manini tofunangako mukozi ng'alina omwana oba kati ngeze nga kati nga gwe bw'olina kamera kati naye tamanyi kuza nawe oba n'aleeta omwana waawo waka n'ayagala mbu amutreating the same way mbu nga bw'atreating ababo olw'okuba naye ayina namufunako nga baali bansumbuwa nga mbakyusakyusa nenfuna ono agenda nga bw'ajja kati yannimba n'aŋŋamba omwana alina gy'agenda omuleka kumbajja n'omwana we kati ng'amukomya ku madaala kamera weetatuuka kati saazi ziri 2-3 bw'ojja bw'oti ey'emu 2-3 kati ng'amuteeka wali ku yokusatu saateekawo kamera kati ng'eno bw'afumba eno wakkiriza wansi eno wafumba eno wakkiriza wansi kati nga ndaba atuzza n'ebyokulya kiki kyatwalira eyo kati ne mugamba ŋŋenzi n'enfuluma n'enzira wayitawo 1 hour n'enzira namusanga ali ku madaala namugoberawo ate saamusasula namugamba weesasudde already olidde n'omwana okola kintu kye sitaakugamba already omuwadde omugaati mulidde omwana ali ekikulu kya mwana omwana alidde ekisooka Julie si mpisa mbi naye okimanyi omukozi amanyiira era bw'omwesembereza ennyo atuuka n'akumanyira okimanyi abadde ajja kuggyayo bupale bwa nnaana amwambazi yalina omuze nga ajjayo ne pampa simanyi ŋŋenda okutuna kamera nga ndaba pampa zikendeera zidduka sipiidi ŋŋenda okukifindinga out nga azifaala era lwe namugwikiriza ku byokulya nalinda bulungi nnyo omwana n'alyoka alya singa yaŋŋamba olaba Julie kyenkugamba nti singa yaŋŋamba maama mimi nina omwana nandimugambe jangu n'omwana wo omwana wo atuule wano omuwe caayi omwana simunaako buzibu ye omwana mufiidinge muwe ebyokulya bati gwe omukulu era ogamba wojja n'omwana omwana muliise gwe toli biri ebintu byakubala e Kampala omugaati gwakubala bagenda kuŋŋamba gwa mmeka kakaaga gwe wuwo bulinayo bakubuuza ennyaanya za bbeeyi obutungulu bwa bbeeyi omwana muwe simulinaako buzibu kati gwe omukulu tolye jangu ng'olidde byowandiridde biwa omwana wo era omwana simunaako buzibu naye yannimba kati mukunnimba n'enkyawa neŋŋamba omukazi abakamubbi ate singa wamuleka yandimanyidde nnyo ke kakamanyiira abantu ke balina Julie n'omwana namutwala mu buliri bwa nnaana nga bwe yeebaka buliri nno oba kale ajjayo n'obukopo bw'abaana n'atandika naye ne nkusanga ebisigadde obizanyiza naye tozanyira bintu by'abaana bange kati mukwano gwo ono asonda embaga emikolo yani oyo omuwala waba abasiraamu abazi waliwo oyo omuwala abagamba mu busimu balina nnyo sente abo bwe basondera omukolo gwe ateekayo nnyo meeting bwe basonda mukolo gundi Mariam Kasiye ne n'oyo omulala ye Tawba oyo omuwala kiti ate yabadde ne baleeta ebwe alina ekisiraani kati gwe wakikebedde otya nti alina ekisiraani mama nini tuve mu bulamu buno obw'okwebuzaabuza kankubuza ekisiraani wakirabye tuve mu bulamu bw'okwebuzaabuza Tawba alina ekisiraani wakikebedde otya ewaabwe w'omusajja bakugaana batya ne bakurejectinga ng'otandise n'okusonda emikolo Julie ekyo kya bulijjo no tekiba kya bulijjo mulekerawo okwegumya mama mimi gwe basobola okugaana ewaabwe w'omusajja n'obugamba mbu ekyo kya bulijjo n'okirekawo era oddukirawo Tanzania n'onaaba anti Julie labayo kya buli kale kihapeninga lwaki kati abo abaana oba oyo omwana ayinza okuba tagendako ku bijja by'ewaabwe anti kyekisiraani ekyo kyenjogerako n'obukiri ekirala social media eno Julie nze olaba nsobola okufuna kale kangereza ku boye nti abantu abasinga kale kangereze ku nze abantu abasinga tebanjagala bye mbagamba oba kale byenjogera oba byempositinga naye ate tontuukirirangako n'omanya ki kyendi so bo boogera bwogezi kusinziira ku ki ku bigambo kati omuwala Tawba problem nze gye nalabye lwaki yavuddeyo n'akyogera gyeri famire egaana okusiima
social media jukira ola Julie zino video zetupostinga ku social media abantu batulaba ate families zitulaba okimanyi Julie kati nze ne wabawo omusajja neŋŋanga agamba nze temundeetera mukazi oyo wasooka n'ofumbirwa nedda kino kisukka wasooka n'ofumbirwa n'atulaga omusajja oli yali afaanana Bazahara Toto oba yali yeye simanyi omusajja yali awo mu mudugudugu tategeerekeka neŋŋamba waayi Tawuba amuwunye atuleetedde omusajja omulala nti ewaabwe omusajja baakuganya Tawuba video zetupostinga oba n'abantu mulime ku bijja okumanyi ow'ekisiraani n'ettooki emwota n'ovaayo n'obipostinga yes Julie muwagira nzira ku sayidi ya Tawuba mbuza lwaki sokoleke mbuza lwaki Tawuba yabadde alina opostinga nti baamuganye mu famire Tawuba abantu basonda ssente zaabwe ate n'ekirala olina kyeweerabidde nkikujjukize mu bonna abaaliwo ze kamera nali nziraba Tawuba ayinza okuba si yalina ekisente naye mulimu ow'ekisiraani owekawanda wakisiraani asobola obba nga Tawuba talina naye abantu b'oyise okimanyi Julie osobola otuula nange nga ndi wa kisiraani sokoleke okimanyi Julie osobola otuula nange nga ndi wa kisiraani ssente n'otafuna leero n'ogenda n'ogwa ku accident essimu n'efa nga twawukanye immediately era ogambira maama Mimi oyo simuzza Tawuba yagenze postinga bino just because mbo abantu bamusondera nga talina bwannyonnyola Julie abantu balina omukolo nze bwe nteekayo akasente kange mba neesuuza gomesi naye nawulidde waliwo obaani yadde ayogera ng'agamba Tawuba sente akole mu bizinesi egenda kufa munaku ezitajagama bw'owange omulabyeko ne bizinesi era yeewuubira munyamunne omanyi ki nti balina bye baagatta ssente n'ennaku zino bizinesi eyo Tawuba we yeewuubawuubayo tekola kati Julie ekisiraani nagawa kyekyo kye bagamba nagawa wabula bannaye Julie ate weweegattako n'alina ekisiraani omulala ngamba waliwo omuntu waliwo omuntu ate nze sibimugamba mu bubi naye muntu kwezuula maama Mimi abaana edda lwakuba nti just olaba abantu tebaagala kukkiriza nze alaba na mikwano gyange Julie nali na Mariam Kasirye yali ansapootinzeeko yali anguzeeko era nange sibagamba mu bubi naye family kati ffe tulina Julie ekintu kye tugamba nti Allah agera kuba tuli basiraamu osanga Allah yageze ng'alaba nti Tawuba gy'anaalaga tebigenda bba birungi oba ne famire gy'alaga erinamu akatyabaga ffe abasiraamu kati awo wetuddira mu ddiini yaffe nti ffe tugera nti Allah tagera kibi era aba n'ensonga ye lwaki yageze nti Tawuba tagenda kufumbirwamu eyo famire era Allah y'omu yansindisa atagera kibi kugamba ku Tawuba nti olina ekisiraani genda weeyambule